PCM nenda nkobere Esinga diploma Esinga degree aganabisoma you just drop out and you are better than the one with the degree. Tata we yali amwetaga te yamuwagira kyokka kati sawa zino togere bye sente nti tata. You are watching Tariq Media. Welcome to our channel. Ja turaba tusinzira makaga King Sahani tubula ensi yonna omusajja jayongedde okulaga eryanyi buli olukyabako ekipya kyatukubako surprise kakati munnange ng'ogyeko ennyumba eyakabi King Saha avuga emmotoka ezimu ku Abannayuganda abalina mu ssente ze bavuga Benz eri latest ja China empya yayongeddeko ne Subaru yataddeko number plate Kabaka simanyi oba muntegedde naye manya nti ye King Saha Kabaka mu kuyimba ne mu kusanyusa abantu mu territory ye. So kamotoka bakatonyetonye bulungi, kamotoka kali kumulamwa kakati wano kijjayo ekifaananyi kyaba star across the world. Tutera okubeerawo ntulaba ku videos z'aba stars ab'enjawulo nga we batuuka mu nnyumba zaabwe mu parking zaabwe mulimu emmotoka ez'enjawulo ate buli emu ebeerako n'olunaku lwagivuga kyerina okubeera ng'ekola kyerina okuba ng'eggusa mu mbeera weetyo. So ne King Saha ali in picture now ekintu akiwanikidde ddala. So tubadde ku kabaga ak'okusiibulula abantu b'emikwano gye naye nga waliwo n'omukulu ayise kabaga ke kamu gwenja okwagala muwulire ku bigambo bye tube bakkakkamu nga tubiwulira kubanga ogenda ebulyambwa oyambwa. Simanyi mugenya swala kyala wa King Saha nga talowooza nga ye serujja bye bino. If someone wababa na statement n'agamba nti omuntu yakola PCM asinga alina diploma kakati njenjagadde bagamba ku ekyo nange nakiwulidde naye ekyo kikunnyonnyola yayogedde ntamanyi kusoma kyeki kuba drop out kyeta drop out kitegeeza olemeddwa kati drop out akugamba nti okudropping out kusinga any form of certificate diploma ne degree nekyokubiri nayagadde musomese kuba yakoma wansiko ate njogera erabika yali mu kopi onda n'omuzaamu mutuze ebuzo n'atabiddamu naye kyenjagadde okugamba omukulu oyo ebintu ebimu atulenga n'abaana abeebuuzeeko yesi bya buto naye stages ze yabuuka nga muto bw'aba tazinnyonnyola mu myaka gye egy'obukulu atule n'abaana abato babimubuulire kubanga ekyo kiba kiswaza famire yonna kiswaza famire yonna naye tetusobola kubanga ate tumuwakanya PCM Esinga degree ne diploma getuyinza okyogera bannange Bebe kulu tukweyanziza ffe twakusiimye PCM tebakulimba era zuwena mwanyina zomanyize eri ate ndi muko naye PCM nenda nkobere Esinga diploma Esinga degree amani. You are watching Tariq Media. Tetuwetaga nabisoma you just drop out and you are better than the one with the degree. Naye okusoma osooka S4 SP7 bova mu P7 nokola senior 6 bova mu senior 6 nolyoka ogenda mu university kati ekyo kitegeeza emitendera bagitobe gitambula kati ngeri nali omusomesa kati just awo wabadde wetaaga kusomesa nti Bebe kulu bova mu P7 yodda mu S4 bova mu S4 odda mu senior 6 kati bw'omala senior 6 ng'ogiyise n'okkirizibwa okuyingira university okola ky'oyagala talina certificate ya senior 6 Bebe kulu tajiina ate nga yakola PCM ya bigambo gwe genda mu UNEB bakubuuze sali ayinayo certificate ya senior 6 fena abamuwagira twabyogeranga nti yali agenda soma busawo naye twali tusudiya musudiye akuba omuziki kati byaggwawo akuze takyasobola kunyumya byakola nga tunyumya nga ajja abinyumye nakati samunyogenya Bebe kulu mugamba werera abaana baleme kubeeranga bali ku graduation party bwali genda ku graduation party ajja kumanya kyekitegeeza n'essaawa zino tutuyinza kunenya Bebe kulu kubeera ajja kulwawo bitegeera akyali graduation za primary na secondary. So katumusabire bw'anaaba atandise okubanga nnyonnyola ate kati ye abuzaabuzibwa ennaku zino abaana bayinza n'okuba badde abasasulira graduation okuva mu nasale kati amanyi nti naye yagraduatinga bambi tonnaba. You are watching Tariq Media.
tikira mu top ne era byaliko bye bimubuzabuza kuba yalaba buli level etikirwa kati amanyi naye yatikirwa ku dropping out mwezi 5 chovola bagamba yasoma pisi ne Uganda eno yagandi ye mwana wa minister talina utogera ku finances Bobi Wine ino kitegeera ye akoze mwana wa minister anti era Bobi ekyo yakiddamu omanyi ffe tubaddewo wano mu industry eno nze sifunanga budde kwogera namwe entertainment nenza me promoter. Yes, I was a promoter, you can ask them. Naye Bobi alina kye yayimba, you talk about daddy's money, bad Bobi one talk about Bobby's money, line ye bemala gwe myaka nkaga ngokyagamba bya taatawo munamwe nembireta ku kamera ngolyaga nti taata nga ne taata we yatuuka nga amwetaaga teyamuwagira yagenda nawa sente bane omwana oyo muno nefulwa kwa mwerabira. That boy is spoiled. He's very spoiled. That boy with the dreadlocks is a very spoiled boy. He's saying tata. That boy. Yet never support him. Tata we yali amwetaaga teyamuwagira. Kyokka kati sawa zino twogera ebye sente nti tata. Olwokuba bawambe ekiwaatule. Kagabo okukwatagana MK. Wekifanana nakyo kyako. Ntwaha muguwa ddalu. Kagabo yagwa eddalu lwakuba process z'okujja abagoba eddalu mu parliament mpanvuko kyovola bakyaliyo nenga Kagabo faba NUP nze ndi mwogezi we NUP I can tell you authoritatively timunaffe oyo yagwa eddalu yono yomoye yazaayo sente munange yagwa eddalu era katulina kuba nga tulabirira mulabirire mu by'okumujjanjaba ng'omuguwa eddalu yagambe n'obeera gwe omwana w'omukulu n'akuyita era omulalo oyinza omulaba ng'ayogera ekyenjawulo abaana kati nakati okumanya mulalu tamanyi n'abaana b'abakulu gye bali kakati gwe tolaba nti mulalu wangi MK yani tojja bizanya bye naddamu lwaki oyagala okibuuza ekyo nkiddemu nakizanya nkiddemu nakizanya tojja kizanya tomenya abantu na TV yo owulidde NBS mukimanyi nti sijja kuzidi programs ebyobufuzi kubanga bali twabamenya n'amazima kati temumenya nene ntono gye mumpitako ate kugikalubiriza oli mutamiivu mumuleka atambuze n'abatamiivu eri ababeera n'ebiruubirirwa ebyokubeererawo abantu ne baye ababeera n'ebiruubirirwa ebyokwebeererawo so toyinza gaana muntu kulowooza ku ye newankubadde kikulu nnyo okumanya nti abantu buli we bakwesiga ne baba ku bibyo kirungi okubeesiga n'oba ku byabwe ffenna tulina omuwendo we all have a price ne the price should never come at the expense of loyalty to friendship. Watching Tariq Media. Don't forget to subscribe.